Bana Uganda mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayoza okubanga Allah akyatuwadde omukisa okubanga tuli balamu ne tuba nga tusobodde okuyita mu mwaka 2024 nga tuli balamu nga tusinza Allah ng'era tuli balamu tuli mu mbeera esinga okuba ennungi, eggwanga lyaffe nga lirungi, ng'eddiini yaffe tusinza Katonda waffe mu bulungi. Mbasabira nnyo Allah tabaraka taala ne guno omwaka omupya agubayiseemu mirembe. Mbasabira Allah tabaraka taala abataasa ebizibu byonna bye muyiseemu omwaka oguwedde. Mbasabira Allah tabaraka taala abagulirewo essanyu n'okwesiima, abakingiriza embeera yonna eyali bakalubiriza, eyali balemesezza embeera zammwe, era abeerenga Allah tabaraka taala fenna atuwa essanyu, atuwa okwesiima, atukuumire bakadde baffe, atukuumire abaana baffe, atukuumire famire zaffe. Allah atukuumire eggwanga lyaffe Uganda, atukuumire abakulembeze baffe, era abawutekemu okusaasira mu mutima nga batukulembera, era naffe abantu atukuumire ensi yaffe, era atutekemu okwagala n'okuwuliziganya n'okugondera abakulembeze baffe. Mbaagaliza ebirungi omwaka 2025, mbaagaliza essanyu, mbaagaliza okwesiima, mbasaba mwongere okunywera okwagalana, mbasaba mwongere okusonyiwagana, mbasaba mwongere okulaba nga musemberera Katonda wammwe era muteeka Katonda wammwe mu nsonga zonna. Katonda wammwe ye Katonda wammwe, ye yabatonda era ye nnyini mmwe, era ye nannyini kubaako buyinza ku buli kintu kyonna ekikwatana ku bulamu bwammwe. Mumanye nti y'alina obuyinza obutuwa obulamu, y'alina obuyinza obutujjulula obutujja ku nsi, y'alina obuyinza obutugabirira, y'alina obuyinza obutuwa essanyu, y'alina obuyinza obutukuuma. Tumwagale era tumwesige era tumusabe abeerenga buli kaseera ku nsonga yonna. Tumulaajanira Mukama Katonda atusaasire era atubeerenga atuwe ebirungi. Tubeerenga tuvumirira bonna abalina ebikolwa ebyawula mu bantu, tuvumirira bonna abalina ebikolwa ebikyankalanya abantu, tuvumirira bonna abalina ebikolwa ebyawula n'ebiteeka obutakkaanya mu bantu ne families n'eggwanga lino okutwaliza awamu. Tubagamba nti mutye Katonda wammwe era mumanyi Katonda wammwe abalaba era ajja kubabuuza ku ebyo byonna bye mukola. Bannawakiso mwenna mbaagaliza essanyu, mbaagaliza emirembe, mbaagaliza okwesiima, mbaagaliza akaseera akalungi. Muli mu dduwa zaffe tubasabira Allah abasaasire, era nga nsaba buli yenna anaafuna ku bubaka buno n'abwongerayo, Mukama Katonda bufuula ensonga ennunuzi eminunula okuva mu bizibu byonna, era omuwe ebirungi mu mwaka omujja ogwa 2025. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, sigadde ni mukwano gwa Uganda wammwe Kigezo Elias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.